kwekulumulana mujawo muti weewaawo eza ensonga nga twagiranga bweri nebaza nnyo baganda bange abadamu Eagles ne taata waffe Geoffrey Kaya olwa ekkula lyo lyatukizaako olwaleero kati ng'era bwe twabasuubiza nti no Damu Eagles bwekigala nga nze nkisumulula wali ate naki nagibaleetedde yiiwali tuvaamu ng'akasana kaase ku makya nti mubimanyi ebyaffe ebibeera tweyanzanya tweyanze nga bakyali bange mbadde sala tumale budde muwanvu mbadde nsaba munzikiriza tugende tukalakate endongo banange neyanzanya neyanzega abaana beeka mwebala nnyo mwebali ono omusajja atenga w'amaanyi ate gwe ekintu okiwanisa nnyo obulogo ndala kyakabingi webale nnyo webali eddala webale nnyo webali eddala kyakabi nnyo muganda wafuuna alina konsati ngenda kusoma mwezi 13 enankuwadde musaleeko tugenda kubayo ffenna ensonga etamidala bulungi nnyo ekikaddawo bakyali bange mbadde nsaba munzikirize tugende wali tukalakate endongo eyatulese mwebale nnyo webali eddala Yeah.